Olunaku lwa kusatu nkwaniriza nnyo mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu era nsaba nkubuuzeeko nti osibyeyo otya nno. Nze Ssanyu Robina Mweruka nsaba tutandike n'agataliiko nfuufu nga nkulaga ebikulu ebigalimu eby'olunaku olwaleero. Baddereeva Nateete balwanye nga bagoba kaawawa kakiiko ka ssente. Bamuyulizza empale n'agitwalira mu kaveera. I will not sign. President wa Kenya Ruto ayimirizza ebbago ly'emisolo eryavuddeko obwegugungo yeeyamye okuteesa ne bannansi. And it shall subsequently be withdrawn. Gavumenti ya Uganda ewandiikidde eya Kenya ku kizimbe kyayo ekyayokeddwa eggulo. Ayekalakaasa nayonoona ebintu kyakabenje nnyo si kirungi. There is no way. Ababaka bakunyizza akulira nnema ku ssundiro ly'amafuta erya Starbex baalireseewo nga bamenya abeesenza mu Lubigi. We do not know the directors of Starbex. Kale manyi mukalidde katunyumye agataliiko nfuufu. Tutandise ne baddereeva ba taxi ku stage ey'e Kawolo Lugazi mu paaka ey'e Nateete ababuze kata ebifo ebibabugumire mu lukiiko lwe bayise okutanya ku ssente zaabwe ezigambibwa okubulankanyizibwa kyokka mu lukiiko luno oba mu kavuyo kano n'okwesikaŋŋana ebitogi ssentebe wa stage ya Lugazi Kawolo empala agiddizizaayo. Buga ssentebe w'ekiseera atuse kunnyonnyola ebituukiddwako nga mu mwezi ogumu bakuŋŋaanya obukadde 5 era n'abuteeka ku mmeeza ng'ekizzeewo okulonda akakiiko akalala akagenda okuddukanya ensimbi nga nako kaakumala ebbanga eritali ggere. Ssentebe asomye amannya gabagenda okukulembera akakiiko ka ssente kyokka baddereeva oluwuliddeko erinnya Rashid Kawawa ne babuuka enswa era bano batandise okwesikasika ebitogi nga kabuze katenka luzinoonya obukongovule nga n'abalala beerabiddwako nga beesongamu engalo kumpi kubula kwagala kwetungula mu maaso. Mu kavuŋŋaano kano empale ya ssentebe Kawawa bagiyuzizza era ng'egendedde mu kaveera nga waliwo omuzeera kisaamuwadde empale gy'ayambadde. Beeyogeredde ebisongovu nga bagamba tebayinza kukkiriza muntu yababba okumala emyaka 5 ate era abeere kakiiko akapya nga ono agenda kwegazaanya ng'ezzaano eddekera obuliri. Abaami awo twabalonda bayitamu bwe bamala okuyitamu ne batufuula kasasiro ku stage tetujatiika sente tuzigaba myaka 5. Ssento ng'alabiddwako nga bawooyawooya naye ng'asibwa nsano ku mazzi. Bwe twafunye chansi ne tubawamba tetubaza obuzibu bukute chairman kulonda sente olwokuba yatwala Lubaga kwerondera bukulembeze nga bujja mu fe baduleva fenyini fe abalina okulonda obukulembeze. Ebigweredde nga Kawawa ajjiddwa mu kakiiko akapya embeera nedda mu nteeko era nga kakiiko akabadde kakiseera kasigadde kakola okumala sabbiiti 2. Komiti ebadde eweddeko olwaleero getwagawa ey'omwezi ogumu nga tulina okwongerawo bitale mu komiti ey'omwezi okusasula sente za lodi omuleka ati namba yakyo temumuwalana yeterekere tewali kisi wekiraamulubiza ng'alaba nti butuufu nina kutambula nammwe ajja kukoma bwakoma watandikire koma okusasula zesente zalina obbawo kutambula nammwe. Liliana Reiso ne Martin Kiza ebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate President wa Kenya William Ruto apondose n'ayimiriza okussa omukono ku bbago ly'etteeka ery'ebyensimbi eryaviiriddeko bannansi ba Kenya okwekalakaasa ng'asinziira mu State House e Nairobi. Ruto agambye nti kabaddeyo beetegereze balabe ebyasobye. President wa Kenya William Ruto ategeezezza nti tagenda kussa mukono ku bbago ly'etteeka ery'ebyensimbi erya Finance Bill 2024 eribadde liruubirira okwongera ku nsimbi ezikuŋŋaanyizibwa mu musolo. I'm listening keenly to the people of Kenya who have said loudly
that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede, and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Ebbago lino lyaviiriddeko abantu okwegugunga olunaku olw'eggulo ne boonoona ebintu eby'enjawulo okwabadde n'okwokya ebintu ku paalamenti. Really, the finance bill has caused a lot of losses, as you see, a lot of destruction, and people have really lost their businesses. Ng'asinziira mu maka g'obwa pulezidenti e Kenya, Ruto ategeezezza nti abantu b'e Kenya baayogedde era baakuddayo beetegereza ekirina okukolebwa. It is necessary for us to have a conversation as a nation going forward. How do we manage the affairs of the country together? How do we manage our debt situation together? Bw'ati ebbago lino waakulizaayo mu paalamenti lyongere okukolebwamu ennongoosereza. Parliament, the judiciary and county governments working. Ruto agamba nti gavumenti ye ekoze butaweera okulaba ng'ebbeeyi y'ebintu ebisookerwako okuli akawunga okuva ku nnusu 240 okudda ku nnusu 100, ng'ekyo bakikola bwe baagaba ebijimusa ebisaliddwako ebbeeyi. Ategeezezza nti paalamenti y'eggwanga emuwadde olukusa okukkiriza amagye okukuuma ebifo eby'enkizo mu ggwanga olw'obwegugunga obwabaddewo. That the security infrastructure established to protect our republic and its sovereignty will be deployed to secure the country and restore normalcy. Ono era asaze n'ensimbi ezibadde zikozesebwa abakungu ku ngendo okwewummuzaamu n'okuddaabiriza ebintu eby'enkizo. General expenditure in the presidency be reduced to remove allocations for the confidential fort, reduce travel, hospitality, purchase of motor vehicles, renovations, and other expenditures. This will cover the entire presidency and also the executive arm of government. Kale ebyo nabyo tubiwulidde. Ate yo ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga evuddeyo ku nsonga z'obutabanguko obwabadde mu ggwanga erya Kenya. Abeekalakaasi baayokyezza ekizimbe kya Uganda House ekiri mu kibuga Nairobi. Gavumenti evumiridde ebikolwa bino eby'effujjo. Olunaku lw'eggulo bannansi b'e Kenya beekalakaasiza omwabadde n'okulumba paalamenti nga bawakanya okuyisa ebbago ly'ebyensimbi erigendereddwamu okwongera ku ezo ezikuŋŋaanyizibwa okuva mu musolo. There's a fine, Parliament. Bayonoonye ebintu ebiwera nga baayokeddemu n'ekizimbe kya Uganda House ekisangibwa ku Kenyatta Avenue ekibadde mu kuddaabirizibwa. Kati olwaleero ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga ng'eyita mu minisita omubeezi John Mulimba eyogedde ku butabanguko obuli e Kenya. Mulimba avumiridde ebikolwa eby'effujjo n'asaasira abaaluguzeemu obulamu. Ayeekalakaasa n'ayonoona ebintu ekivaamu n'abantu okukisuliramu akaba kyakabenje nnyo si kirungi. Ategeezezza nti bakyali mu kubalirira ebintu ebyayonooneddwa ku kizimbe kya Uganda House nti kuba amaduuka mangi ku mwaliiro ogusooka gamenyeddwa nga n'omuliro gwayokeza ebiwera. Kitegerekese nti ekizimbe kino kibadde kyakawemmenta obutitimbe bw'ensimbi za gavumenti okukiddaabiriza era kibadde kyakugulwawo ku Lwokutaano lwa wiiki eno. So tunamala okubalirira tunafuna okubalirira okusinziira ku ngeri gye bagyonoonyeemu tujja kuddamu amangu n'embiro tugirongoose ate tekewo olunaku olulala
olwo okuja okugigulawo mu butongole. Kyokka Mulimba agumiza bannayuganda naddala abawangalire Kenya nti gavumenti yaayo ebakakasiza nti embeera emaze okudda mikono gyayo nga tewali kisaanye kubeeraliikiriza. Tufunye okukakasibwa okuva mu gavumenti ye Kenya nti gavumenti ye Kenya eri mu mitambo era embeera eri mu nteeko. So muleme kweraliikirira embasa yaffe ekyagenda mu maaso kakalaba emirimu gyayo nga bulijjo, kubanga eno ennyumba eyakubibwa oyayokebwa si kwe kubeera embasa yaffe. Embasa yaffe ekyali waliwo ebadde ebeera bulijjo. Omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era nga ye minisita w'ensonga z'obuvanjuba bwa Afrika Rebecca Litwala Kadaga agumiza abasuubuzi abatwala ebyamaguzi e Kenya n'abo ababadde bakonkomalidde ku nsalo e Busia nti bizinensi zaabwe tezigenda kutaataagana kuba amawanga gombi galina endagaano okwegatambulira. Endagaano gyetambulirako yali abantu basatu, yali ya Kenya, Uganda ne Tanzania. Kati okuva lwe twafuna bulumi ne Rwanda ne DRC, South Sudan ne Somalia tetuddanga bukukyusa. Kadaga ategeezezza nti ensalo ya Uganda tegenda kugalwawo wadde enguudo kwosa ne train ezitambuza ebyamaguzi nga bino byonna byakkaanyizibwako mu ndagaano eyakolebwa wakati wa President Ruto ne President Museveni bwe yakyalako e Kenya. Okwegugunga mu bibuga ebimu mu Kenya tekijja kusiba nguudo, tekijja kusiba train, tekijja kusiba malole, tekijja kugalawo boda. Business ijja kutambula. So sagala abantu bagenda kweraliikirira ku nsonga eyo. Bintu bijagenda mu maaso. Kadaga okwogera bino abadde n'ababaka n'abakulira ekitongole ekirungamya gavumenti ku by'obusuubuzi ekya Siatin mu nsinkano gye babaddemu n'ab'ekitongole kya URA ku Hotel Africana mu Kampala. Robin Anantali ne Fred Kajubi be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ate bo abasuubuzi ku nsalo eya Uganda ne Kenya e Busia bagamba nti embeera ey'obwegugungo eyabadde mu ggwanga lino erya Kenya yabaleetedde okufiirizibwa ebintu bingi. Mu kiseera kino ezimu ku lukululana ezitwala ebyamaguzi zikyakonkomalidde ku nsalo. Abasuubuzi abali ku nsalo ya Uganda e Busia bategeezezza nti bafiiriddwa bya nsusso olw'obwegugungo obwabadde Kenya. Ofiiriddwa kinene nnyo. N'olwekyo tusaba bekikwatako nga gavumenti eyingire mu nsonga z'abannansi. Byo ebimotoka ebitambuza ebyamaguzi bikyali ku nsalo. Francis Magambo ng'ono atunda ngoye agambye nti talina kyamaanyi kye yafunye okuva olunaku olw'eggulo. Okwekalakaasa kwatukoseza ne sente z'okulya tetukyazirina tetuzifuna kubanga teri kasitoma n'omu ayingira wano mu Uganda ntagulemu ekintu. Abantu maduuka batudde, abalala tebaguddeewo kuba embeera eri Kenya bakimanyi nti bwebeera bwetyo tujja kutunda. Ronald Ichomo ng'ono mukungu wa URA ategeeza nti akeegugungo kano tekabakoseza nnyo ng'obuze bubeerawo. Naye kati ku side like transport tebalumiddwa mponyo kubanga tetunaba kuwulirako kyonna kyonna oba bakubiddwa. Abavuzi ba loole okuli Mulinnya Zaakayo, Bernard Odong ne Salim Zaid bagamba nti bamaze essaawa eziwera mu nnyiriri ekibafiiriza. So especially mimi kama dereva mimi nawaunga mkono kwa sababu ebizibu bingi nnyo ate batule batubbako babatresi bataala tetulina security ningi nnyo. By now, this truck of ours, it goes damages at night. Wano mu Kampala ebyentambula bikalubyemu nga bavuga bbaasi bagambye bakulindamu embeera ekkakane. Mu paaki ya Namayiba awasinga okukuŋŋaanira bbaasi eziva e Kenya tusanze embeera ya kimpowooze ng'omuwendo gw'abasaabaze mutono ddala nga ne woofiisi nkalu. Okwewala okufiirizibwa abamu ku baddukanya woofiisi zino basazeewo ebyamaguzi okubibikkira mu matundubaali. Wano wajjula abantu bajja buli nnaku naye teri abagenda. Teri mutasobola genda wali kavuyo. Ssentebe wa paaki ya Namayiba Nelson Sekandi ategeezezza nga bwe bayimiriza entambula mu ggwanga lya Kenya n'asaba baddereeva n'abasaabaze okubeera abagumiikiriza. Ne wabaawo bbaasi endala ebadde ekomawo ng'eva e Kenya ejja Uganda, eyo yo bagyasiza endabirwamu. So ekintu ekyo era kiwaliriza kampuni ezisinga okulaba nti zisitopinga. Temugamba nti olubaasi eweziba olwaleero tezitambudde enkya tezijja kukola ki? Tezijja kutambula. Ebbaasi zigenda kutambula kusinziira
embeera n'abeebaddewo. N'abasuubuzi mu kibuga Kampala bali mu kusatira olw'embeera y'obutabanguko eri e Kenya. Obusuubuzi bwaffe n'otandika olwaleero gye tugenza okusuubula ebintu bye tutunda byalinnye. So tugenda kukosebwa nnyo, tugenda kufuna ebbula ly'ebintu. Ssentebe wa Kasiita Thaddeus Musoke agamba nti obweraliikirivu mu basuubuzi bungi nga n'ebintu bingi byakwongera okukaluba, n'asaba bekikwatako mu mukago gw'obuvanjuba bwa Afrika okuvaayo bunambiro. Tweraliikirira ku mafuta gasinga kuyita Kenya. Singa embeera eyo esajjuka oba ennaku ne zeeyongera mu maaso amafuta gandirinya, ne tusaba ne gavumenti endala ezasalawo okwegatirwamu mukago gwa East African Community okuwabula. Gabriel Mukisa ne Edison Mutyaba be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ate akulira ekitongole kya NEMA ategeezezza ng'abantu bonna abalina ebyapa mu ntobazi nga baabifuna okutuuka mu mwaka gwa 1998 bwe biri ebituufu, wabula abo baabifuna okuva mu mwaka gwa 1999 okutuusa olunaku olwaleero byonna bye balina bifu. Ensonga z'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntobazi mu ggwanga ekya NEMA zifuuse kasobeza. Akulira ekitongole kino Balirega Kankwasa bw'alabiseeko mu kakiiko ka Kosasi akakulira omubaka Medard Segona n'ategeeza nti omuntu yenna amaze emyaka 12 mu lutobazi nga tataaganyiziddwa abawaddembe okulukozesa. Where our operations have taken place, encroachment actually came in 2011, 2015, 2022. Balirega abuulidde ababaka mu kakiiko kano ng'ebyapa byonna ebyafunibwa mu ntobazi okuva enkola y'ebyapa lwe yatandika okutuusa mu mwaka gwa 1998 bwe biri ebituufu ng'obuzibu buli ku byapa ebyafunibwa okuva mu mwaka gwa 1999 okutuusa olwaleero ndi bino byefu bwefuufululu. The titles before 1998, they are legal but subject to land use and regulatory environment practices. Titles issued after 1998, they are deemed unlawful because there was no power to issue them, and so they are for cancellation. The land is deemed public land, and no such compensation can therefore occur there. Asambaza ebya NEMA ng'ekitongole okusazaamu ebyapa by'abantu nga kino kikolebwa minisitule y'ebyettaka nga bo ng'ekitongole kya NEMA bayambako okulungamya. Cancellation of titles. Just want to know under which law. NEMA is not involved in issuance of titles, neither is it involved in cancellation of the same, except for providing information to Ministry of Lands to say, this title here is a wetland, please look at it. Balirega yeewuunyisizza ababaka bwe yeegaanya okumanya bannannyini essundiro ly'amafuta erya Starbex eryazimbibwa mu lutobazi lw'omu Lubigi okumpi n'ejjeni ne Nansana, kyokka nga bize biyitingana nti aba NEMA bye babawa olukusa. We do not know the directors of Starbex because Starbex is a company. So the applicant to NEMA is a company. Segona amulagidde afube okuleeta ebiwandiiko ebikwata ku ssundiro lino. The committee is now directing you to go to wherever you can find the particulars of those directors and give them to us before close of business tomorrow. Abakeera baagala n'ensonga yabeesenza ku mbalama z'ennyanja eyongere okutunulwamu nga kino Balirega abaanukudde etteeka libawa obuyinza okukuuma ennyanja. The Constitution provides for protection of the lake. Akakiiko kano era kayimirizza emirimu gyonna egigenda mu maaso n'okukolerwa ku ttaka lya basikawutu ekaazi oluvannyuma lw'abakungu okuva mu kitongole kya NEMA okutegeeza nti baali bawandiika dda bali mu kuzimbako woteeri okuyimiriza bye bakola kubanga ettaka lino ekitundu kyayo kya nnyanja. Our people have been there and we have suspended the construction there. Can we have written evidence of the suspension? Sure. Babatadde ku nninga bannyonnyole lwaki ebyokwerinda bye bakozesa nga bamenya ab'omu Lubigi si bakozesa mu kukuuma ettaka ly'ekaazi. We do not have capacity to deploy on sites. We don't How come you have deployed in Lubigi up to now? Balirega era alagiddwa olunaku olw'enkya okuleeta ebiwandiiko by'omugagga agenda mu maaso n'okuzimba ku ttaka lya basikawutu ekaazi.
Obedi Lutale yakusakidde gule no ku Lwabukedde TV. Kale n'emboozi ezo nsaba okkirize tukuumuzeemu katono ky'ekitundu kyaffe ky'agattaliiko nfuufu ekisoose tukomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Omwoleso gwa Bride and Groom gutandika kwosa nkya. Balambuludde by'otalina kusuwa ku Sande. Abolesi bangi nnyo bazze ebintu babireese babisaze ebbeeyi. Essiga lya Kajubi ebujubi obutaka bwalyo buli bujubi mu busujju emaanyi oba ng'owali otuuseeko emaanyi ekifo kye bayita maanyi embuga y'omutaka Kajubi ebujubi gy'erina obutaka bwe. Obutaka bwa Mugalula buli Kisozi era ng'essiga, obutaka bwa Kalanzi buli Lugo mu Butambala eri, obutaka bwa Masembe buli Maya, obutaka bwa Malinzi buli Mukoni mu Buddu oba oyise mu Kitengeesa awo si wala nnyo. Tukyeyongerayo n'agataliiko nfuufu kitundu kyaffe kyakubiri. Kino tukiguddewo n'emboozi egamba nti esigadde olunaku lumu lwokka okutuuka ku mwoleso gwa Bride and Groom ogutandika ku Lwokutaano okutuukira ddala ku lunaku olwa Sunday mu Wuma Multipurpose Hall Lugogo. Kati amyuka akulira okutegeka ebivulu mu Vision Group alambuludde ebinaabaawo ku Sunday. Omwoleso gwa Bride and Groom oguteekebwa Vision Group gutandika kwosa nkya nga gwakutambulira ddala okumala ennaku 3 ku lunaku lwa Sunday enteekateeka yakutandika n'emisomo egy'enjawulo nga gikwatira ddala ku byensimbi n'obufumbo okuva eri abakugu. Ng'ajja kuba atubangula ku bulungi ki oba birungi ki ebiri mu kubeera n'enteekateeka ennungi ey'ebyensimbi ng'oyingira enteekateeka ez'obufumbo. Amyuka okuteeka ebivulu Vision Group Kennedy Mota anywedde ebinaabaawo ku makya mu ttonto n'olweggulo. Ayogedde ku ngeri akalulu akasembe kagenda okukwatibwa nga namukisa wakuwangulako ekiyimbaga okuva mu Kaveja Vaaze nga n'abawayini wa Frogolino bagenda kugaba ecupa 5. 11 eno nga emuli mu happy hour tujja kuba tuli mu kukola ne raffle draw eyokusatu omwo mujja kubaamu okuwangula cake eyituweddwa bannaffe aba Kaveja Vaaze, mujja kubaamu okuwangula bottles za wine okuva mu bannaffe aba Frogolino ziro ya ddala 50. Ayogedde ku ngeri abaagana gye bagenda okuwangula ebiro 2 ku Kyombe Safari Lodge okuva mu Malasi Africa temiko gebiri okulina abeetabye mu kuweereza engeri z'olugendo lwabwe olw'emyaka 10 n'okusaba mu bufumbo bwakuwangula ebiro 4 e Nairobi ne Masai Maro okuva mu Uganda Airlines ne Kenya Tourism Board. N'akalulu ke tujja okukwata omwo munaaba abawanguzi baffe abajja okufuna ebiro 2 e Nairobi ne Masai Mara, bino nga bituweereddwa mikwano gyaffe aba Uganda Airlines wamu ne Kenya Tourism Board. Olabira bino nga n'abasparkles Saloni Vegas ku mwolesi guno nga bazze n'enteekateeka eri abagole 2 emperekeza egabana mukisa bakuyita mu kalulu akanakwatibwa ku Lwomukaaga ne Sande nga 3. Mulabe biki bye tugenda okubalaga, mulabe abagole baffe tubakola tutya, ate tugenda bawaayo offers abagole ba mirundi 2. Director wa Sparkle Salon Donna Betty yanjudde enteekateeka n'ategeeza nti bakikoze okujagulizaako Vision Group olw'omulisi gwayo okuweza emyaka 15. Ayogedde ne ku nkola y'okutongoza mobile salon. Mobile bridal services zaffe nga tusobola okusanga omugole omusajja n'omukazi buli we basangibwa. N'abafeeya w'ehoteli beegasse ku mwoleso guno nga kulira ebyempuliziganya Shivani Kyakwayire agamba nti ebbanga ly'emyaka 5 n'okusoba bakulaakulanye nga feeya weevuddemu ebifo ebirala okuli Sambia River Lodge bagenda okwolesa omulundi guno. This year in Bride and Groom tugenda kubanga showcasing one of our new babies, Sambia River Lodge, eri Makshon Falls National Game Park. It is beautiful, it has scenery, you wake up to all these animals and nature. Ategeeza nti bazze mwolesi guno okumanyisa abantu empeerezi zizija bwatyo n'akuula abantu okujja eriko okuva ku Lwokutaano ku Sande balabe ekyenjawulo. Bambi temwerabira kujja kutulabako at the expo. Obviously that is why we'll be giving out the handouts that clearly explain the details of all the packages that we're giving away during this time. Nyombi Kenneth yakusakidde guli ku Lwabukedde TV. Nga bulijjo kujja Kevin Munyamako owola mujje bye muzzenga mulabako ebyo bitone.
Kale mujje mu mwoleso gutandika Lwakutaano luno mpaka olunaku olw'Essande okuyingira omutwalo gumu gwokka ogw'ensimbi. Ate Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja alagidde ab'ebyokwerinda e Gomba okukwata omugagga Moses Kazibwe abatuuze gwe balumiriza okubaggyako ebibanja byabwe ku kifuba. Abatuuze ku kyalo Budongo ekisangibwa katika Mpanga mu disitulikiti y'e Gomba batuuze ya Lukugunyu oluvannyuma lwa Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja okulagira badde mu bibanja byabwe bwe baali bagoba mugagga Moses Kazibwe nga kwagasse n'okukungula ebirime byabwe omwali emmwanyi n'ebirala. Ayinza okugamba ngenda kuwayo emitwalo 5 oyo mugagga ngenda muwayo emitwalo 5 genda omeneja wange Peter akuwayo emitwalo 5 yiika 3 yiika 2 omuntu naga agenda kwasiisa emitwalo 5 era konalaba minisita tubadde mu kuswala okuyitirivu nga tweraliikirira tyoyinza obutajja nga batusekerera bwani obwo peza minisita Kazibwe nyinyi agamba tunali mu mayanja oyo yaani naye nembanga ndi mulwadde nagula ettaka ku baana ebyali litasaanidde kutunda. Abatuuze abakulembeddwamu Donanto Kikaawa ssente w'ekyalo kino balumiriza poliisi okwekubana n'omugagga ono n'abakoze akagiri nga beewuunya balina okukuuma abantu n'ebyabwe ate okweyisa mu ngeri ng'eno. Saidi wekanoneera nali simumanyi najja nankwata yansangana mu pule nankwata nansiba empingu ne mugamba mukama wange nkusaba ennyambale tontwala bwereere nangamba tewali kasooli omwana wange ne bamusiba mu kkomera omulekwa. N'olunjuki amyuka Radisi w'e Gomba lombojjedde minisita embeera eri mu kitundu kyabwe. Naweeredde ekiragiro abantu baddamu kubakwata era DPC kwebaza wakitadde mu nkola. Byonna birungi okuva mu kago bwa pulezidenti asimye Radisi Njuki olw'obutebenkevu bw'ataddewo mu kitundu. Mukama wange mwana RDC mukama gw'omukisa weebale nnyo okukola omulimu omutuufu mu kitundu kyo era bakwongera ekisanja. Minisita akasizza nti omugagga ono yagula mpewo bw'atu n'alagira poliisi emukwate emugguleko emisango. Ne pulezidenti n'akiragira n'olwekyo Kazibwe wagula mpewo nasitama obwami ndagira nti wonna Kazibwe waali akwatibwe mangu yajja n'amenya ebintu by'abatuuze n'abyonoona. Malicious damage to property. Alagidde ne Sengenge omugagga gwe yali yasiba ku bibanja by'abantu agibweyo. RDC bw'eva wano ng'okolesa obutulamu bw'osobola mu mateeka abantu bano Sengenge aveewo abantu bagende obutumu njagala mugende ne anoderemana kubanga ebibanja byammwe. Geoffrey Kiviiri ssente wa disitulikiti y'e Gomba asimye ebisaliddwawo minisita. Ekyo nange sikirinaako obuzibu bwonna kubanga abantu batuukirira dda naffe nga tetulina kyakukola. Oluvannyuma bategese endongo okwekulisa. Wabula omugagga bw'atuukiddwa ku lukomo lwa simu yeeganye ebyokusengula abantu ku kifuba ng'ategeeza nga bw'akoye minisita Mayanja okumukijjanya nga yawandiikidde dda Pulezidenti Museveni okuyingira mu nsonga zino kubanga ettaka yaligula mu bulungi emyaka 17 egiyise. Buli ekiri emabega wa kino ekintu nkimanyi tolowooza nti bali kuyamba abantu era nawandikidde ne president against Babaranda and Honorable Sam Mayanja. Sina eviction y'omuntu yonna gye nakozeeko sina kinaye bampatikako ebintu byabwe. Simon Sekidde yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV. Kale katweyongereyo n'agataliiko nfuufu nga tutandika n'amasomero 3 agayiseewo oluvannyuma lw'okubbinkana mu mpaka ez'okubaganya ebirowoozo ku butonde bw'ensi mu bitundu eby'e Busoga. Empaka zino zibumbujjidde ku Jinja College. Amasomero ku bitundu bya Busoga gabbinkanye mu mpaka ez'okubaganya ebirowoozo ku butonde bw'ensi olaba ku biyinza okuyambako mu kubutaasa okubaganya ebirowoozo kubadde ku Jinja College. Wala amasomero gabbinkanye wakati mu kukolesa obukudde obw'enjawulo nga buli mulyogera ebyo byeriwulira nti ebisobola okutaasa obutonde bw'ensi awatali kwerabira obulamu bw'omwaka guno ogamba nti enkyukakyuka mu mbeera y'obudde nga twesigama ku buyiiya.
Our biggest problem as Uganda is poverty, malaria, other health diseases. Even if you go and fight and stop whatever you want to stop, like poverty, climate change is going to actually reverse you and take you back if you don't stop climate change. Okubaga yurozi kwerebidwako abakulu mu bitundu by'ennyanja obadde katwala ebitonde bw'ensi mu kibuga ekyennyesa kuna abakulu b'amasomero ag'enjawulo university n'abihimba obutonde bw'ensi mu jjinja bwalambulula. And I'm glad for that young people like you are getting exposed to management of the environment. Actually, buli ssomero lyandibadde lyetaba mu gundi mu nteekateeka zino. Tulina olunaku lwe bayita environmental day, ennaku nga bwe zityo buli ssomero libeereko n'emiti gye kisimba. Kati tosobola kubeera mu ssomero nga omukulu w'essomero n'ovaamu nga terina na muti gw'okoze eki gwe wasimba. Omukunganyi Pro New Vision era nga atwala empaka zino John Eremu agambye nti zitambudde bulungi nga byakalabikako omutindo gulinye. Students and the debaters are now more articulate and more knowledgeable about climate change issues. Ategeeza n'abayizi ensonga y'obutonde bw'ensi ebanyiikidde ekiyinza okwongera okumanyisa ensonga eno gye bava. The school patrons, they say the kids are now taking very keen interest and researching on climate change issues, which is really in line with the objective of this project. Empaka zigenza okugwa nga Holy Cross Lake VUSS eziwangudde neddirirwa Iganga SS ne Busoga College mweri n'ekwata ekyokusatu. Empaka zino ziteekebwa Vision Group ng'etwamu n'ekitongole ky'emmere ky'ensi yonna eky'ekibiina ky'amawanga magatte ekyafawo saako n'ekitebe kya Buswede mu Uganda. Gwe ng'omwana obuwala obuyonjo bwo bwonna bwonna bwesigamye ku butonde. Kale nsuubira nti abaana abawala bonna bonna tuveeyo tuyimireko ababakulembera mu lutalo luno. Then debate zino zijja tuyambako okulwanyisa enkyukakyuka y'obudde ebyetaagisa nga tugezaako okutuukiriza ebintu bye tuyiga wano. Jimmy Ruyima yakusakidde guli nkulawukedde TV. Minisita ow'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo alambudde emirimu gavumenti gy'eteekamu ensimbi mu disitulikiti ey'e Luweero. Asoose kusinkana abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ku kitebe ekya disitulikiti ne beevumba akafubo. Dr. Jesse Muyingo, Minisita w'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu ku kitebe kya disitulikiti y'e Luweero atuukidde mu ofiisi ya RDC Richard Bwabyenturume n'oluvannyuma ne beesogga akafubo n'abakulembeze ba disitulikiti abalala okubadde abakwatibwako obutereevu ku nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya omuli eya PDM. Akulira abakozi ba gavumenti Muyitekaawo n'abalala alambudde emirimu gavumenti gy'eteekamu ensimbi obutereevu egikolebwa ku kitebe kino era oluvannyuma yeeyongeddeyo okulambula enguudo eziri mu mbeera embi ezigenda okutandikirwako. Ajjukiza abakulembeze nti bakemebwa ne bazanyira ku ssente za gavumenti nga baziwaawanya. Nga bwe ngambye wali olutalo olw'okulwanyisa corruption oba obubbi oba obulyake tulina ddulwana ffenna. Abantu bano abakola ebintu bino bitabalondoola bajja kukola gadibengalye. Yenyamidde abakulembeze abatuulira ebintu ebikolebwa gavumenti ne balema okubimanyisa abantu ekiviirako abantu okulowooza nti gavumenti terina kye bakoledde. Okusaba bannaffe abalina obuvunaanyizibwa nga aba disitulikiti mutwale omutawaana okubuulya abantu bannayuganda bw'omusolo. Abamu ku batuuze abali ku nguudo ezigenda okukolebwa basiimye gavumenti. Twagala okwebaza ennyo Katonda olw'ekisa kyatuwadde naddala eriggwe tusobola okubeera nga otuwagira mu nkulaakulana y'ebitundu. Nyukira nnyo Dr. Jesse Muyingo tuyamba ku kkubo lino. Muzeeyi Muyingo tumwagala gye paka. Ezimu ku nguudo zino kuliko Olwammonde Kakoola, Sekamuli Giriada, Kimwanyi Sekamuli n'endala nga yinginiya wa disitulikiti Robert Kalenzi bwanyonnyola. Tuve Sekamuli connectinga paka wabuli tugenda dukula tugenda kola akasenke Namunyaga tugenda kola n'oluguudo okuva okutuukira ddala Embeera. Ebyo nga biri bityo bannalutale ba Muyenga beeyamye okukola pulojekiti ey'okukola obugaali obwabaliko obulemu eri amaka ga Academy Wachensha Home agasangibwa Empereerwe mu Kampala. Omukolo okulembeddwamu Dr. Andrew Mubangizi, Kaminisona y'ebyobulamu, Minisita w'ebyobulamu asabye gavumenti okwasizaako bannansi abayiiya ng'egula obugaali buno busibe mu malwaliro gaayo. Kubanga ate bano badde bwa bbeeyi nnyo singa buva ebweru. So tubasaba bawagire projekiti eno
eyekatemwa ng'abantu ate nga gavumenti okutambangiza era bamulambuzizza ebyuma ebyagulwa bannotale b'emuyenga ebiri maka gano nga baatwanira ne Uganda e Canada okusoma enkozesa yabyo nga mu kiseera kino ne bakola obugaali buno. But in total, the project grant with the support of the Rotary Foundation was $138,000. My role here is to just appreciate the team, especially the Rotary Club of Muyenga. Teddy Buyinza ne Robert Musanje ebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Bwetweyongerayo baddereeva ba taxi balwanaganye n'abaserikale ababadde bakwata omu ku bannaabwe agambibwa okuba nti aludde nga bamunoonya ku misango egy'enjawulo. Bamukwatidde mu lukiiko olw'okutabaganya abakolera ku siteegi y'e Katosi ne Mukono. Wabadde ovaawo mpita mu lukiiko lw'abaddereeva ba taxi ku siteegi y'e Katosi mu disitulikiti y'e Mukono obuteekeddwa mu kibangizi kya ofiisi za munisipali nga luno lwayitiddwa ebyokwerinda okuva ku kitebe ky'amabega e Kampala. Olukiiko lwetabiddwamu ssente wa Utoofu Rashid Sekende n'abalala okusala amagezi ku ngeri gye bagenda okutereeza entalo eziri ku siteegi y'e Katosi. Muno mu bibiina bawaira bannaabwe kitebe kya Ssembwanyi nga balumiriza okubeera abayekera nga balina n'emmondo. Abatuwaabira tulina emmundu tuyeekera gavumenti eyo bayogerwako emabega kaawo tibayeekera bogerwa ku bannaabwe naye mukyo twagadde okutabaganya abantu abo baleme kuddamu kweyogeragana ku bigambo bibingi. Olukiiko nga lugenda mu maaso poliisi ng'eriwo ne bambega babe bakutte dereva Tegrekisekera Walunga Maboyi ekitabudde baddereva ne batandika okumusika ku basirikale nga bagamba tebalina ye bamutwala. Baddereva basizza amaanyi kyokka tewaisire ttemu ya lwaliiso abasirikale ne beeyongera nkulembeddwa mu DPC Mikono kyebina eddisa ne baddamu ne bamuyoola ne bamusaka bangali ya poliisi nga bw'olajjana nga watali muyeekera. Batuseka ebisango bingi mutuli batuju tuli bayeekera ebe twagira President Museveni ebisibyako omusango wagira Muzeeyi Museveni. Kati ekikoleddwa leero kyongera okunafuya n'okulaga ebyo nti omuntu waba yakola omusango ng'abeera mu Mukono ng'era ali mu Mukono essaawa n'omulindira ku lukuŋŋaana ebiwayo ebyo balina engeri gye bakozesa ekintu ekyo. Olukiiko lugenze maaso era Kalyango Steve omu ku bagambi b'okusiba obuyeekera ku bannaabwe abyeganye. Era twavaayo ffenna nga tukkaanyiza nti okulonda ye kusobola okutereeza emirimu era ne tuvaayo nga babagambye tebayafulumya information etali ntuufu ne bamusomera omusango gwamulwabirwa gwa kunyigiriza abantu mu takisi kubajjako ssente zaabwe ku mpaka nga pulezidenti yazigaana. Abamu ku baddereva bikokodde abasibye entalo ku siteegi. Singa okubaluma ennyo kulonda lukiiko saaviisi yaabwe eri wansi nnyo. Naye munnange waliwo obuntu obutabulamu mu bintu bino tunaabeewuwo bennyini boolabirira bayinza okugamba nti tebatugulidde enva obwo tebubulamu ku siteegi. DPC nannyonnyodde baddereva ekikwasisa munome nga buludde amuyiga. Omuntu oyo alina emisango gye minene yagizza mabega tegina ekikwataganira naki na takisi na lukiiko lwe tulimu. Haji Sekindi aludde baddereva okomya engambo nti zividdeko ebitongole ebyokwerinda okuyigira mu nsonga za takisi. Mummwe mwennyini aba takisi nga muwaayiriza mukonjeregana omu mummwe yasituka n'alumba omukyala akola mu ofiisi ya Gino CDF n'abako ensonga zeyakonjerayo zeyaloopa ne tubagamba ebya takisi bwe tutyo si bwe tubikola tufune General meeting eya siteegi bammemba banje ebizibu byabwe. David Musikalyankolo yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Njagala nkwebaze gwe tutambula ffenna tugenze mu gabya mizannyo. Mu mpaka ez'amawanga aga Bulaaya ezindira kati mu ggwanga erya Girimani, Belgium, Romania ne Slovakia zeesozza oluzannya lwa ttiimu 16 mu kibinja ekyokutaano nga yo Ukraine ewanduse. Ukraine erimaganye ne Belgium nga teri alengedde katimba ka munne, ate yo Slovakia erimaganye ne Romania ku ggoolo 1-1. Ne lâche rien, ils sont méfiés d'ailleurs.
Emipiira egy'ekibinja eky'omukaaga nagyo gikomekerezebwa leero era nga kati Portugal ezannya ne Georgia ate yo Czech Republic etunka ne Turkey. Uganda ekubiddwa Mongolia mu mpaka z'ensi yonna ez'omuzannyo gwa basketball ez'amasomero ga siniya ezindira e China. Empaka z'ensi yonna ez'amasomero ga siniya ez'omuzannyo gwa basketball eza ISF World Schools Basketball Championship mu kibuga Macau ekya China zikyagenda mu maaso n'okuzannyibwa. Leero mu balenzi Uganda ng'akiikiridde essomero lya Elite High School ekubiddwa mu Ngalia ku nsera 5-1. Uganda ekumawo nkya mu nsiike mu muzannyo gumu ogw'abawala nga Uganda egenda kubettuuka n'abategesi aba China. Mu mpaka zino mu bawala Uganda yakiikiddwa ttiimu y'eggwanga ey'abato abalonsa emyaka 18 eya Junior Girls. Ate egy'emizannyo gy'amasomero ga senior mu ggwanga egya Ball Games 2 egy'omwaka guno gyakubeera Teso College mu disitulikiti y'e Sooti. Emizannyo gyakutandika nga lumu gikomekezebwe nga 9 omwezi ogwa Septemba. Abayizi bakuvuganya mu mizannyo 13 okuli basketball, netball, lacrosse, chess, ludo, scrabble, beach soccer, beach volleyball, dance sport, woodball, volleyball ne handball. Mu mpaka ez'amasaza aga Buganda kooki eyanjudde abazannyi nga ne Mawokota etadde Bugwe ku kisaawe kyayo. Empaka z'omupiira ogw'ebigere ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno zaggiddwako akawuwo ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde ku kiseera ky'ekasana mu Luweero nga Buluuli yakubye bakyampiyoni b'omwaka oguwedde abaabulemezi ku ggoolo emu ku bwereere. Amasaza amalala agatannasamba gongedde amaanyi mu kwetegekera empaka zino nga kooki yayanjudde ttiimu gyegenda okozesa mu mpaka ez'omwaka guno. Omukolo ogwanjula ttiimu eno gwabadde ku kiseera kya Bikira PTC ekyotera nga gwakoleddwa omukwanaganya w'emirimu gya Kabaka mu ssaza ery'ekooki ow'ekitiibwa Gertrude Ssebuggwawo Nakalanzi. Bategeeza abantu ba kooki nti mubeere bagumu nnyo, nze bannange ndi mugumu. Bakugamba nti bw'oba toli mugumu twali bakugoberera singa twapondooka dda naye weetuli. Ebyo byonna tubikoze nga twagala okutombola ttiimu eno etuuke we mugiraba, era abaana abo be mulaba mu kisaawe bayise mu kakununta ak'amaanyi. Mu mpaka z'omwaka guno kooki abakiwangula mu mwaka ogwa 2006 yakutendekebwako emu Nsibambi nga bali mu kibinja ekyokubiri ekyamuganzirwaza omuli Gomba Buweekula Singo Kyaggwe ne Mawogola nga bagulawo ne Mawogola ku Sande ne Sembabule. Mawokota omulimu gw'okuzimba ekisaawe e Buwama gukyagenda mu maaso nga Bugwe bamaze dda okumuteekako. Akuliddemu omulimu gw'okuzimba ekisaawe kino Dennis Bugaya ategeezezza ng'omulimu bwe gutuuse ku bitundu 85 ku 100. Bugwe ku kisaawe ono yatandikibwa kumpi omwezi gumu emabega, naye nina essanyu okutegeeza abantu ba Buganda bonna naddala bannamawokota nti Bugwe tumukoze kati ebitundu ebisukka 8 ku 10. Akuumira Kabaka essaza lino Kayima Saala Nannono Kaweesi asiimye omulimu ogukyakoleddwako. Era bannamawokota nammwe gye muli yonna mbakoowoola muveeyo gye muli mujje tuzimbe ekisaawe kyaffe kino. Wenjogerera ekisaawe kino kizimbibwa naye nga munnamateeka oyo Dennis Bugaya ataddemu nnyo. Mu mpaka z'omwaka guno Mawokota abakawangula ekikopo kino eky'amasaza ga Buganda emirundi 3 bali mu kibinja ekyokusatu ekyamasengero omuli Buvuma gyeggulawo nayo ku lw'omukaaga luno ku bugenyi Kabula Busujjo n'essaza erya Ssese. Empaka z'eggwanga ez'omuzannyo ogw'okuwuga zitandika nkya mu Kampala Parents nga kampuni ya New Vision y'emu kuziwagidde enteekateeka eno. Empaka z'eggwanga ez'omuzannyo gw'okuwuga eza National Swimming Championship zitandika nkya ku ssomero lya Kampala Parents e Naggulo. Kilaabu abiri zimaze okukakasa okwetaba mu mpaka zino nga ababuzi basoba mu 6 be basuubira okuvuganya. Ate okuwuga kugenze ku mutindo ogw'ewaggulu ennyo. Yeri twalina nga abawuzi nga ne booteekawo entries ba events zebagenda okuwuga zibeerawo 10 olunaku nga basobola okuziwuga kubanga basikirizibwa abantu batini ku buli hit. Naye kati beeyongedde nti n'okuteekawo entries 5 ba events 5 olunaku
kiba kizitowa. Empaka zino ez'eggwanga ze ziggalawo kalenda y'ekibiina ky'omuzannyo gw'okuwuga nga abavuzi kozesa okusunsula mu ttiimu enakiikirira eggwanga mu mpaka ez'enjawulo. Tukozesa event eno okuselectinga national team oba ttiimu y'eggwanga ejja okutukiikirira ate mu mpaka endala era eno event y'eminyingi gye tugenda okukozesa okuselectinga ttiimu y'eggwanga egenda okukiikirira mu mpaka za buvanjuba bwa East Africa. Club ya Gators yawangula empaka z'omwaka oguwedde oluvannyuma okukungaanya obubonero 15,399 nga kampuni ya Vision Group y'emu ku basitaddemu ensimbi. Njagala nkwebaze akadde k'otuwadde n'etambula ffenna mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu. Nze Sanyu Robina Mweruka nkugamba bugambi nti tako mu kushona designers ku lw'engoye zonna ez'emikolo ez'omulembe. Tujja kuddamu saa 12 ez'okumakya. Omukama Katonda akunkuumire. Sula bulungi weeraba.